Bazali nyingi za captain. Andi agenze akula ngakula. Badde ngamba bogendo. Omwami yo yalina ninga tu n'ennamba z'emmotoka zikyusa nga zonna ziriko ennamba z'abasirikale azibijja wa? Yayogedde oyo omusajja. Wali abadali twatiddemu kuba omutuuze waffe okulaba ate ebbanga eryo lyonna nga tumulaba ali mu byambalo ate ne batugamba nti ate si musirikale kuba ne nali siriiwo ne bankubira bukubizi abasirikale nti jangu tukole saaki mu nnyumba y'omutuuzeewo omusirikale. biki bazuula bye bakola saaki? Bazuula ebintu bingi, bazuula bampakokopwa, bazuula ebyambalo by'amagye, engatto, kofiira, alimu n'ekipisite oba bino bijingirire, nnyondo, solido, kuba bampaako kopi. Abadde atambula okusinga yekka mu mmotoka na mukyala we, bakyala be kale kusinga. Abasirikale kale gwe nnyinza okulaba kuba twali ku saaki awo waliwo eyajja awo era bamutwala naye bali baali bamumanyi naye agamba naye n'asoma ennamba ze kuba nze sikyazijjukira naye bamutwala naye we yali sekandi naye nga ku kyalo kuno abadde talina buzibu kintu kino mubutuufu nkivumirira kubanga kuba n'omuntu ng'oluusi mumwesiga kati ngaawo ku kyalo ate ne mwesanga nga ate kuba ebbanga libadde ddene. Aweza emyaka gigenda mu 10. Bukyajja ku kyalo kuno naye nga musirikale gaye before covid awo wonna nga musirikale oba nnyo kati tugaye nga fe abakulembeze ku kitundu ate okulaba bamutuuze munnammwe ebbanga eryo lyonna ate nga tali mu makubo matuufu ngaawo ate ng'akozesa ebintu katugaye ng'ebyamagye ng'ebyo kiba kibi. Mujaasi madde ndaba mulabe naye nga mujaasi tumuyita afande naye nga talina buzibu kuffe abatuuze abaawano. Ajja buzza ennyumba eyo baagigula nga famire n'abeerawo naye abadde abeerawo. Enneeyisa ye ku kitundu wano ekaabanyolo tebadde mbi naye naffe twewunya bwewunya okulaba era bulijjo tumanyi kuba namumanya nnyo okusinga mu covid awo nga mulaba nga ne covid tannaba ng'ayambala ebyambalo ebyo lwakyo naye nga badde talina buzibu bwonna batuuze wano. Sajja B. Wilson ndi vice chairman w'ekitundu kino Kaabanyolo. Tunawe nkubiramu ati kati naye nze gwe bakola ki nina kuddira lagira ddala abatuuze batidde beekanze nnyo bwe beekanze mu mawulire beekanze
beeyanjula tulina ekitabo ky'ekyalo bw'abazze yeeyanjulwa naye kati nze ngenda okujja ku bukulembeze ku bwa ssentebe nga kwali nga waali obusirikale buno abadde mukulu eneeyisa yebadde etya mu kitundu ngera abasirikale beeyisa si yeeyisa bubi mu kitundu mwabeera musajja wa kitiibwa aweebwa ekitiibwa kye nga omusirikale naye nti okweyisa ebubi mu bantu nedda. Mu kitundu kyange njuweza emyaka nga mukaaga. Yajjamu ng'olweddalaga nti musirikale? Lwedda era yali musirikale. Obusirikale abuluddemu. Kimanyiiko. Waliwo emisango abeera omu naye abaako waliwo bwabadde ne banne naye ng'abeera omu singa emmotoka ye abadde abeera omu. abadde avuga mmotoka kikaaki zikyukakyuka zikyuka nga z'amagye kubako enamba zegundi kubanga ekyamazima tulina whatsapp group y'ekyalo kyo naye abantu batidde nnyo kibi kivumaganya eggwanga lyokka si n'ekyalo kyange nakyo ne bakitwaliramu naye nga kintu kyabulabe nnyo kwefuula kyotali n'oyonoona ekifaananyi ky'ekintu ekirala ekyo kintu si kintu kirungi si kirungi n'akamu. Amannya gange nze Kagogobe Henule nga nze ssentebe w'ekyalo ky'eno Kaabanyolo. Omukulu Ssentongo mbadde mmumanyi mutuuze wange mutuuze wa kitundu kyange tuwangadde naye okumala ebbanga naye nze mbadde mmanyi nti musirikale era nga mmanyi nti musirikale akola n'amagye g'eggwanga naye nange kyambuuseeko okulaba ku mawulire nga baŋŋamba si musirikale naye nga bulijjo tuba tumanyi afande Ssentongo amaze ebbanga ng'afande Ssentongo musirikale. Okunoonyereza kwaffe kwaggwa fayiro yo neba complete eya Ssentongo Adams olunaku olwaleero asimbiddwa mu kooti y'amagye ya First Division omusango nagukkiriza ne bamulimandinga mu Kitalya prisons kati enaku 7 mwezi ogw'omunaana ajja kuba nga bamukomyawo mu kooti okuddamu okuwulira omusango. Tulina ne petrol station ebagenda kuggula wali very soon eri petrol station neno tutakuggula mu lugumu eriwa neno petrol station na administration block tetujja kubayita